alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer of Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all excesses in this product remain exceptional original to us, and we therefore choose to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ate surati Muhammadi Allah subhanahu wa ta'ala yogera atya. Allah yogera ku linnya lya Muhammadi mu Qur'ani, era essura eno neebeera ngibbuddwamu erinnya lya Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala essura eno nayo yagissanga y'e Makka. Twagala tulabe nabbi sallallahu alayhi wa sallama biki bye baayogerera mu ssura eno ng'ate bamugamba abibuulira abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bismillahi rrahmani rrahim, suratu Muhammad, alladhina kafaru abo abatakkiriza, wasaddu an sabilillah, ne baziyiza abantu okubeera nga tebaagala babeere nga bagoberera ekkubo lya Allah, baliteekamu emisanvu. Adalla a'malahum, emirimu gyabwe Allah agenda kugisazaamu. Balibeerako n'obulimu obulungi bwe baakola ku nsi, bayisanga bulungi ab'eŋŋanda zaabwe, ogwo mulimu mulungi Allah agwagala. Bayisanga bulungi miriraano gyabwe, bayisanga bulungi bakyala baabwe, bayisanga bulungi ab'eŋŋanda baasaddaakiranga abanaku, baaliisanga ne babeera nga bazimba amasomero g'obusiraamu n'emizikiti. Naye Allah agamba omuntu ayina enniya ey'okubeera ng'ateeka emisanvu mu kkubo lya Allah, tayagala busiraamu bugende mu maaso, tayagala busiraamu butambule, Allah agamba obulimu obulungi bw'oli bawakola kuno ku nsi, kadalla a'malahum, empeera y'emirimu gyabwe agenda kubeera ng'agisazaamu. Eri Allah tebagenda kubeera nga balina ke beekoleddewo, bagenda kusanga nga byonna bye baakola Allah yabisazaamu. Kati omuntu yenna atali mukkiriza ate n'abeera nga mu butali bukkiriza bw'alwanyisa obusiraamu, empeera y'emirimu gye gy'aba akoze ku nsi emirungi tagenda kufunamu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا نابا بكر ذاتبو وعملوا الصالحات نباكل ملم مرونجي nga nabbi bwe yabalagira okukola, wa amanu ne babeera nga bakkiriza bima nuzzila ala Muhammadin, ebyo byonna bye twassa ku nabbi Muhammadi bye yabayigiriza nti kino mukikole ne bakola, kino temukikola ne bakireka. Wa huwa alhaqu, nago nga ge gaali amazima. Qur'ani gye yabaleetera gaali mazima meereere, eyavaawa min rabbihim, ewa Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Abakkiriza Muhammadi ne bakkiriza bye yaleeta, kaffara anhum sayyi'atihim, ebibi bye bali babaakola kuno ku nsi agenda kubibasangulako. Wa aslah balahum, ate alongoose n'embeera zaabwe kuno ku nsi, alongoose n'embeera zaabwe ku lunaku lwa akhira nga bavudde kuno ku nsi. Bali abaateekanga emisanvu mu kkubo lya Allah nga si bakkiriza, ebirungi bye baakola tebagenda kufuna mpeera yaabyo, bagenda kusanga nga baabisazaamu. So nga abakkiriza ebibi bye baakola Allah subhanahu wa ta'ala ate agenda kubibasangulako, ate abalongooseza embeera mu zonna. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك ekyo kigenda kuba kityo nga bwe mukiwulidde, بأن الذين كفروا kubanga abatakkiriza lwaki bagenda kubasazaamu emirimu gyabwe emirungi babeere nga tebagenda kufunamu mpeera. Allah agamba nti ذلك ekyo بأن الذين كفروا kubanga abatakkiriza ittaba'u al-baatila, baasalawo okugoberera obukyamu wano ku nsi, y'ensonga lwaki emirimu gyabwe gigenda kusazibwamu egyali emirungi. Ate wa anna alladhina amanu, naye abo abakkiriza emirimu emibi
gye baali bakola lwaki katonda agenda kubeera ng'agibasangulako abasonyiwe ittaba'u lhaqa baagobereranga amazima min rabbihim agava eri allah waabwe nga nabbi agabaleetedde sallallahu alaihi wasallama kadhalika nno bwe kityo yadribu llahu linnasi amthalahum allah bw'atyo bwakubira abantu ebifaananyi byabwe ekifaananyi kyo bw'oba otoli mukkiriza ekyo kitegeera embeera zo zitegedde ebirungi by'olikola kuno ku nsi togenda kufunamu eri allah ate ggwe yali omukkiriza ng'ogobera byonna ebyo nabbi saa sallama bye yajja nabyo ebyakuyitangako bagenda kubikusonyiwa ebifaananyi by'abalongoofu n'abatali balongoofu allah agaye bwetyo bwembi balaga kuno ku nsi buli omu asalewo sayidi gy'anaakolererako emirimu gye. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا سنغا مبيرانغا مسسينكانيا باتكيريزا babeeranga musinkanyira bwowa mu lutalo nga bo basazeewo okubeera nga balwanyisa obusiraamu obutagenda mu maaso ng'ate mwe musazeewo obusiraamu okubeera nti bwe bulina okugenda mu maaso wakati awo ne wabeerawo okubeera nga musisinkana mu lutalo allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abagamba ki fadarba riqaabi abantu abo mubajjengako ensingo amakulu kyategeeza mubatte allah subhanahu wa ta'ala mu budde obwo abantu balwanyisanga bitala nga tebalwanyisa byakulwanyisa bya mulembe nga kati naye kyonna ky'oba okutte nga kisobola okumugjawo mugjeewo hatta okutuusa idha askhantumuhum bwe mulabanga nga kyemubakoze kimala mu kubatta bwe mulabanga nga mubasse ennamba ng'eyitiridde obunene nga mulaba esobola okubeera ng'emala fashuddu lwasaaqa abantu abo mwabasigaddewo muleke kubatta mubasibe ku miguwa mubasibe ku mpingu mubateeke wali ku njegere bwe bamala okubeera wali nga mubasibye amaanyi gabawedde fa imma mannan ba'du muli baddembwe okubeera nga mukola ekimu ku bino fa imma oba mannan mubaleka ne mubasonyiwa ba'du n'oluvannyuma lw'okubateeka ku mpingu ekyo kiri kye muli wa imma oba fidaan abantu beenunule alina ebyobugagga alina ensimbi ng'asobola okubeera nga ze tumusalidde asobola okuzituwa oyo azituwa abeere ng'agenda nga bwe kyali mu lutalo ebbadiri oluvannyuma lw'okubeera nga abantu baawambibwa bangi abattibwa baali battiddwa abawambe ne babawamba oluvannyuma lw'okubawamba waliwo okukkaanya ku bawambe oyo yenna yali amanyi okusoma ne babeera nga bamugamba okuva mu buwambe ojja kusomesa abaana baffe wano 10 okuyiga okuwandiika n'okuyiga okusoma oyo yenna abaayiza okuwandiika n'okusoma kasita oweze 10 nga gwe tukutangodde ewammwe ekwo kwali kwenunula nga beenunula n'ekyo kye baali balina mu by'okuyiga era abalina okumanya bwe batyo bye baakola abatalina okumanya ne babeera nga nabo babasalira ebyabwe akati allah subhanahu wa ta'ala atugambye bwe n'abatakkiriza mu lutalo okubeera nga tulwanagana tulina okubeera nga tubatta bwe tulaba nga kyetukoze kimala tubateeka ku miguwa tuli baddembe okubeera nga tubasonyiwa tuli baddembe okubeera nga tubasaba okwenunula batuwe kye batuwa tubate hatta okutuusa ekyo mukikole mulwanire nga ddala bwe mutyo hatta okutuusa taba alharbu olutalo lwe lunaabeera nga lukkakkanye awuzaaraha obukambwe bwalwo ne bubeera nga buweddemu okubeera nga tewakyali bukambwe bwa ntalo tewakyali kubeera nga waliwo okulwana ekyo temuyina kubeera nga muyimiriza okulwana mulwane ng'ennwana eyo gye tubagambe gye mulwana okutta n'okusiba okusonyiwa n'okwenunula okutuusa lwe mulirabira ddala nti entalo zikkakkanye tewakyali busungu bwa ntalo tewakyali kubeera ng'abantu balwanagana dhalika ekyo bwe kityo bwe kibeera walaw yashaa'u llah singa allah yali ayagadde lantasara minhum yali badde nga babataasaako n'abatta n'ebizibu ebirala yali asobola okubeera ng'ayinza obbamiza ensi yali asobola okubeera ng'abatta kibwatukira yali asobola okubakuba laddu ne babeera nga bafa naye yabalekawo mubeere nga mulwanagana nabo walakin naye allah yakyagala kibeerewo ekyokulwana liyabluwa ba'dakum biba'din abeere ng'agezesa abamu n'eri abalala
abasiraamu abagezi n'abatali basiraamu, abatali basiraamu abagezise n'abasiraamu, wakati awo wabeerewo ekigezo. ddala oli musiraamu wannamaddala, ekigezo kiikyo genda olwane. bw'onoobanga ogaanye we banaalabira obusiraamu bwo, bw'onookkirizanga okulwana we banaalabira obusiraamu bwo. ekyo kyalinga kigezo, tesiti yalinga nnene. Allah yali asobola okubeera nga abantu bali abazikiriza eddiini ye neebeera ng'egenda mu maaso nga tewali kulwana, naye akyagala abeere nga abamu abatesitingira ku bannaabwe, abatali bakkiriza babeere nga batesitingira ku bakkiriza. omuntu afe nga afudde ala bayina, afudde akitegedde, ate n'omusiraamu abeere nga awangaala oba ng'afa ala bayina nti nfiiriridde mazima, nfiiriridde jjana. Allah subhanahu wa ta'ala okulwana yayagala kubeerewo nga kigeze eri abalamu abakkiriza n'abatali bakkiriza. walladhiina kutilu, naye abo abattibwa fi sabiilillah, mu kkubo lya Allah, falan yudilla a'malahum, Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kubeera ng'agibamma. Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kugibuzaawo. Allah empeera y'emirimu gyabwe tagenda kugisazaawo. ekyo kye baasuubira eri Allah bagenda kukisangayo, kumpi n'okubeera nga kisinga ku ekyo kye baali basuubira. sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah agamba sayahdihim, ajja kubaluŋŋamya abaana babalwanye mu kkubo lya Allah, ne babeera nga tebafiiriddeeyo, ne bakomawo ne baddayo ewaabwe. Allah yeeyamye sayahdihim, ajja kubaluŋŋamya kuno ku nsi babeere nga batambula nga bantu balungi, ate bwe banaava kuno ku nsi babeere nga bayingira ejjana. ajja kubaluŋŋamya awali ebikolwa ebirungi, babeere nga bakola ebimusanyusa. wa yuslihu balahum, Allah ajja kulongoosa embeera zaabwe nga buli lw'omutunuulira olaba otunuulira omuntu omulongoofu. ويدخلهم الجنة عرفها لهم, ويدخلهم, ajja kubayingiza nga bafudde aljannata ejjana, arrafaha lahum, eyo gye yabategeeza edda gye bamanyi obulungi nti mujjana eriyo emigga, mujjana eriyo abakyala, eriyo ebyokulya, buli kyonna kyoyagala gye kiri, yagibategeezaako dda, ajja gibayingiza nga amaze okubatta wano ku bulamu bw'ensi. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الناس أبانجم أبانتو آمنوا مكرزي. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إن تنصروا الله سنغمنا تاسكتوندا ينصركم وجاكم تاسنمي. إن تنصروا الله بمناتاس الدين يا الله ينصركم نم وجاكم تاسا. إن تنصروا الله بمناتاس مبكا ينصركم نم وجب تاسا. إن تنصروا الله بمناتاس القرآن ينصركم نم وجاكم تاسا ويثبت أقدامكم أن يزنجي بجرب يموي munabanga mu ntalo bwe munabanga ku mazima ajja kunyweza ebigere byammwe muleke okubeeranga mulina wasiwasi wadde okuyugana abanyweze musimbe ensonga mugiguse agitegeera agitegeere atategeera abeere nga tagitegeera naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaabeeranga mumutaasizza naye ajja kubataasa ate abanyweze mu mbeera zammwe zonna ez'obukkiriza. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا ياتبا بتكريزا فتعسا لهم وكذكريزا كل جبالي وضل أعمالهم نمبيرا زميري مجابو تباقين كبيرا نغبجل بكيري الله يمي مجاباكو يميري مجوكو كونسي باري جنوني و الله نغتجريو نغيجيسا زامو يميري مجابو وبتكريزا بابو. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. lwaki Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyabwe agenda kugisazaamu abo batakkiriza. Zalika bi annahum, ekyo kigenda kukolebwa kituulu kubanga abantu abo karihu baatamirwa ddala ma anzala Allahu, Allah bye yassa ku nnabbi we, fa ahbata a'malahum, eyo ensonga lwaki emirimu gyabwe Allah aligenda kugisazaamu babeere nga tebagenda kufunamu ku duniya kuno ne ku akhira. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا abantu basobola kutambulako fil ardi muno munsi fayanzuru babeeringa balaba kaifa butya bwe yalinga kana akibatu alladhina min qablihim yalinga eti enkomerero y'abo abasooka w'abaali batakkiriza
ate yalinga etya enkomerero y'abo abaali nga abakkiriza Allah abataali nga bakkiriza baagaananga okukkiriza bannabbi baabwe yabakolanga atya Allah agambye dammara Allahu alaihim Allah yababetentanga n'abamalawo walilkafirina n'abatakkiriza ennabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abajjidde balina okufuna amsaluha ekifaanagana nabiri ebyabannaabwe abaakulembera bo nga tebannajja mu bujeemu beera ng'otambulako tambuza obwongo osome ebitabo olabe kyekyatuuka ku bali nawe weeteeke mu layini singa wali ku mulembe gwa Musa wali badde ku sayidi ki wali badde ne Musa bane Firaawo singa wali ku mulembe gwa Nuhu wali badde ku sayidi ki wali badde mbafa amataba oba wali badde abagenda mu lyato singa wali ku mulembe gwa Ibrahim wali badde ku batya b'enkooku mwokyabo wali badde kubeeranga olumwa olw'okubeera nti omukkiriza ayokeddwa nammwe mwepime mwekubira ebifaananyi kwebyo ebifaananyi ebyakulembera emabega wammwe ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك ekyo bwe kityo Allah baagambye nti abatakkiriza yababetentanga naye Allah subhanahu wa ta'ala ate abakkiriza yabakolanga atya بأن الله يا الله سبحانه وتعالى مولى يلينغ ميامبي متاسا الذين آمنوا وابا بكرزا إلى باتاسبوانغا نبونا نوح عليه السلام يبجي رياتناتي كما بكرزا نبونا موسى عليه السلام يقوم مكو كنيانجا أبكرزا نبايتو نبونا نابل لبويباتيو أبا عاد أبا ثمود أبا صالح أبا هود أبا لوط نابل لبويباتيو الله سبحانه وتعالى قامبانتي يي ميامبي yemutasa waba baba nga bakkiriza wa anna alkafirina naye mazima ddala abataali nga bakkiriza la mawla lahum tebalina nga abatasa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله مزمع الله يدخل الذين جاكو ينجزابو آمنوا أبالي أبكرزا وعملوا الصالحات نبكر من ميمنونجي جنات مجنازة تجري ذكر كتلا من تحتها وانسوازو الأنهار يميقا والذين كفروا أبكرزا yatamatta'una be yagala wano ku nsi ne bali obulamu weyakuluna bali mu kulya ebyokulya byabwe bambala bali mamotoka bayisibwa bulungi mu nsi muno Allah bayisa bulungi muno mu nsi naye nga tebakkiriza weyatamatta'una ne beyagala weyatamatta'una ne bali obulamu weyakuluna naye bali mu kulya kama ta'kulu al-an'am nga bwe ensolo bwe zirya balinga nsolo balya ne beebaka teryasaala balya ne beebaka teryatendereza balinga ebisolo balyanga bisolo tebamanyi nti waliyo mukama waabwe asaana okwebaza ku ebyo byabawa wannaaru nayo omuliro mathwa lahum bwe buddo bwabwe bwe balindiridde وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we waka'ayyin min qaryatin ebyalo nkumuliitu waka'ayyin min qaryatin ebibuga bingi nnyo hiya ng'ebibuga ebyo ashaddu byalinga by'amaanyi bannannyini byo ashaddu quwwatan byalinga amaanyi byayinanga amaanyi mayitirivu min qaryatika okusinga ab'ekibuga kyo kino Makka allati akhrajatika ekyo ekikufulumizaamu ne kikugoba n'ogenda e Madiina bakugobaganyizza naye bajjukire waliwo ebibuga ebyali eby'amaanyi waliwo ebyali eby'amaanyi ebyaliwo nga mwe temunnabaawo ebisinga n'abaana abakujje mu kibuga ky'ewammwe eky'e Makka ahlaknahum bonna twabazikiriza fala nasira lahum tewaalina abataasa asobola kuba tutaasaako nga tuyingiddewo أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم afaman kana ala bayyinatin abanga omuntu ali ku bunnyonnyofu nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabuliko min rabbihi ngaddala mukakasa buti wa katonda we kaman zuyina lahu su'u amalihi afaanagana ng'oyo sitaani gwe yawundira emirimu gye mibi n'alabanga awo waali bw'ateekwa okuyita
wattaba'u ne babeera nga basazeewo okugoberera ahwaahum okwagala kw'emitima gyabwe nga kwe basinza. Omutima gwo kyegwagala kyokola, tosobola kubuuza nti yadde omutima gwange gukyagala ente efudde, baakugaana okulya ente efudde, naye olw'okuba nti ssente z'oyagala nyosalawo obeere ng'ogiriisa abantu nga nfu, bw'ogoberera bwagazi bwa mutima gwo toyinza kugumiikiriza n'okukkiriza okugera kwa Allah. Allah agamba abantu abeeyisa ekika ekyo, toyinza kugumiikiriza bwavu n'osalawo oli ekisiyaga bakuwe ssente, toyinza kugumiikiriza bwavu n'osalawo obeere malaaya, toyinza kugumiikiriza mbeera n'osalawo obeere ng'otta abantu mbw'ofuna ssente, toyinza kugumiikiriza obeere ng'oli mu kisalabaana mbu bakuwe ssente. Allah agamba abantu abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala obunnyonnyofu bwe yateeka ku nnabbi we nti teweeyisa bw'oti, kola bw'oti, teweeyisa bw'oti n'obisula mu guluka. Allah agambye nti mwe mulinde obuddo bwammwe bugenda kubeera nti muliro. Allah subhanahu wa ta'ala abalinze abagoberera okwagala kw'emitima gyabwe. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza mathalul jannati ekifaananyi ky'ejjana eyo allati wu'ida almuttaquuna eraganyisibwa buli lunaku abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza ayagala ababuulire biki ebiri mu jjana basobole okwongera amaanyi, abakyajinga emirimu gye bakola basobole okweyongeramu amaanyi baleke okulegeza. Abagamba nti ejjana bulijjo gye babalaganyisa abakkiriza abo almuttaquuna, abakkiriza gye balaganyisibwa yakula mu ngeri ki? Fiiha mulimu anharun emigga min ma'in egy'amazzi ghayri asinin, amazzi agatayinza kukyuka ku kkala yaago nti oba olwaleero gawunye olw'okubeera galudde mu kifo, oba olwaleero gakyuse ku kkala oba gasiikuuka. Waliwo amazzi nga go gamigga mu jjana agatakyuka ku kkala yaago, tegakyuka ku mpoma yaago olw'okuba galudde ku ttaka era tegakwata kubeera nti gakwata enkonge, amazzi malungi ag'ekika ekya waggulu. Wa anharun waliyo emigga min labanin nga jjo gy'amata ago lam yataghayyar ta'muhu agatakyuka ku mpoma yaago olw'okuba galuddewo nnyo. Wa anharun eriyo emigga min khamrin nga gya mwenge ladhatin okuwooma ennyo lisharibiina gujja okuwoomera abanywi. Egyo wali mu jjana tulinayo omwenge yadde nga tegufaanagana guno ogwa waffe obwa kuno ogulumya omutwe oguwunya ekivundu ng'omuntu abadde agufulumye, ogubeera nti gulumya olubuto, okubeera nga gulina hangover, ebyo omujjana si bwe guli. Wa anharun eriyo emigga min asalin egy'omubisi gw'enjuki musaffa ogulabika nti muyonjo nnyo, teguli mu bisejja, teguli mu bikutubba, temuli byana bya njuki, omubisi omuyonjo ennyo ogwakamulwa obulungi neguba nga gukekerenuddwamu buli kintu kyonna oguli awo omuyonjo omuyitirivu. Walahum nga balina fiiha era mu jjana min kulli thamarat, buli kika kya kibala omuntu ky'ayoya ku mutima gwe yekiri mu jjana. Wa maghfiratun ate waliyo okusonyibwa min rabbihim okugenda okuva eri Allah waabwe ku ebyo bye baakola ebirabika nti tebyasanyusa Allah alibasonyiwa n'abiwewa. Kaman huwa khalidun fi nnar, omuntu alibeera mu byengeranga ebyo oyinza omumugeraageranya nti aliba mu ssanyu lyerimu ng'oyo aligenda okubeera ng'ali mu muliro obugenderevu. Wasuku bagenda kunywesebwa ng'abantu b'omuliro ma'an ku mazzi hamiman ag'olweje faqatta'a am'aahum, nga amazzi ago gakutula ebyenda byabwe ne bibeera nga babifuluma, ate bwe babifuluma ne bikka eri mu lusenyi oluyitibwa wailu, ate eyo gye babisanga nga bimaze n'okuvunda, ate ne baddamu ne babibawa ne babinywa buto gye bayita sadidin, ebyo bimaze okukamuka ebibavuddemu ebibakamuseemu ne bigenda eri mu kisenyi, ate baddeyo ne babijja ne babitabula mu ngeri y'obuugi, ate ne baddamu ne babibanywesa buto. Omuntu agenda okuba mu jjana
ng'alina ebyengera, alina emigga gy'anywako, alina omubisi gw'enjuki gwanywako, alina amata ganywa, ebibala gyebiri, bamusonyiye buli kazambi genna keyagenda nako. Oyo oyinza omumugeraageranya n'oyo alibeera ku lweje nga bw'alunywa lubeera nga lugenda lukulukusa n'ebyenda bye. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم مبانتوابو بوسمسا man yastamiu ilaika, mulimu abajja ne bawuliriza naye nga mitima gyabwe si basiraamu, wabula bajja wooli ne bawuliriza by'osomesa. bw'oba oliko khutuba ne bajja ne basaala hatta okutuusa idha kharaju, bwe bamala okufuluma wabweru w'omuzikiti ng'obadde osomesa, ne bava min indika w'obadde osomeseza. qaalu lilladhina utul ilma, bagenda ne babeera nga bagamba abo be balaba nti basajja babadde siriyasi nga bawuliriza ebintu nga balina okumanya. maadha qaala anifan, abadde n'agamba ki Muhammadi bwe mubadde awo essaawa ezo abadde abagambayo kyawo we muvudde. ulaika alladhina, naye ng'ekyo bakibuuza mu ngeri ya kujerega, era ababadde abatuuzizaawo ate ng'abagamba kinno kati. ulaika abantu abo alladhina taba Allahu ala qulubihim, abajerega omubaka byabadde asomesa bebo Katonda Allah subhanahu wa ta'ala be yasaanikira ku mitima gyabwe, tebasobola kubeera nga balaba, emitima gyabwe tegisobola kutegeera. watabau ahwaahum, ne babeera nga bagoberera kwagala kwa mitima gyabwe, ne bagala kale singa asomesanga kino, kale singa asomesanga kino, kale singa nnyonnyola bw'ati, okwagala ku mitima gyabwe kwe baagala atambulireko, naye nga si bwe kij'okuba. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا abantu abasalawo ne babeera nga balungamu ne bagoberera nabbi, zaadahum hudan, Allah agenda kubongera obulungamu, wa ataahum taqwahum, era bakina okutya kwabwe Allah nga buli ssaawa omulaba omuntu alabikako okutya Allah olw'okwo okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe yeewaayo abeere nga kwe kumulamula. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Allah agamba fahal yanzuruna, abantu olowooza balinayo kye balindiridde illa okujjako saatan, obalindiridde ekiyama kimala okuyingirawo, abantu okukkiriza okukukyabalemi wano ku nsi, naye mu butuufu ku ssaawa ng'esembedde buli muntu ajja kukkiriza, akkirize nti kano nno ge mazima. naye Allah agamba nti abantu abolowooza balinayo kye balinde ekibaganya okukkiriza illa okujjako saata, balindiridde essaawa yaffe eyingirewo, balindiridde ekiyama kiyingirewo, nga bwe kinaayingirawo bajja kukkiriza. oba olaba ne Firaawo yakkiriza ku ssaawa envannyuma, Allah obukkiriza bwe ne bumuyamba n'agamba omubiri nguwonyezza okubeera nga tegujja kuzikirira nga gy'abalala, tugende kubeera ekyokulabirako abantu abalala basomereko, abajjemu bayigire ku ggwe. Allah subhanahu wa ta'ala omubiri gwe n'aguwonya olw'obukkiriza bwe yakolawo obwali obw'essaawa obusaawa. naye Allah agambye nti abantu abaganya okukkiriza, olowooza ki ekibaganya okukkiriza? balinze illa okujjako, balinze saata, essaawa emala okuyingira, anta atiyahum bagtatan, ng'ate ejja kugwawo kibwatukira, fakad jaa ashratuha, ng'ate tumaze okuleeta n'obubonero bwayo bulabise. ki obubonero obulaga nti essaawa esembedde ey'ekiyama bumaze okulabikako, bungi bugenda bulabika. nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yalanga obubonero bw'ekiyama abantu bamaze okubulabako, Jibrilu alayhi salam bwe yajja eri nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba mbuulira obusiraamu, n'amubuulira, n'amugamba mbuulira imaani, n'agimubuulira, n'amugamba mbuulira ihsan, n'agimubuulira, n'atuuka ku kigambo nti mbuulira kiyama, n'amugamba sikimanyi wadde sikakasa naawe ukimanyi, naye n'amugamba kale mbuulira ku bubonero bwakyo, n'amugamba nti obubonero bwakyo kano nakali nakali, mujja kubuuza bamashayikhi babagazirize hadisi empanvu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fakad jaa ashratuha, obubonero bw'ekiyama bwamala dde okuyingirawo, obubalaga nti kinene kijja, obubalaga nti kiyama ekinene kijja, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba
tekiyama tekigenda kubeerawo okujjako nga mumaze okulaba obubonero 10 ku bubonero bwe 10 yayogeramu ebintu bungi mubuuza abamanyi bajja kubabuulira obubonero bwe 10 bwe buliwa obugenda okubeerawo ng'ekiyama kisembedde obubonero obusinga ku bunne bwabwo obunene ng'ekkumi olwo bw'oliba olabyeko akamu ng'omanya bumanya nti ekiyama kiyingidde tewakyaliwo kubuusabuusa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ekibaganya okukkiriza si nsonga ndala balinze ekiyama kimale okuyingirawo balyoke bakkirize so nga ate obubonero bw'ekiyama twamaze dda okubuleeta we buli babulaba fa anna lahum kale kiri bagasa okubeera nti bakkiriza ku ssaawa etakkirizibwako okubeera ng'obukkiriza bw'omuntu bulikkirizibwa idha ja'atuhum dhikrahum bwe kiri bakizza ekiyama ekibajjukiza amateeka ga Allah nti baali badde basaanye okubeera nga bakkiriza kigenda kubagasa ki ng'ate oluggi lw'okubukkiriza ekiyama bwe kiri bakiyingiddewo oluggi lw'okwenenya lugenda kubeera nga luggaddwawo ng'omuntu yenna atakkiriza lubereberye takyakkirizibwa ku ssaawa eyo obukkiriza bwe. فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم منيا أنه من بدل لا إله تريا ثاني تكسنزوا مبتوف وكسنزوا كنو كنسي إلا الله كجا كرساني كسنزا الله سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك نيكيرانغا نيوكو غوا أوكيغاير الله كسوني ومزامبيغو وللمؤمنين نابكيرزا بنيكيرينيو أوكوبيرانغا بسبا الله بسوني ومزامبيغاوي والمؤمنات نابكيرزا بچارا ويباتي بكولي تشيمو والله يعلم الله من يبرونجي متقلبكم ويجي متامبوليرانغا مپكاسا ومثواكم نوبutwa mweje mudanga mugenzo okwebaka. Allah amanyi bulungi entambula yammwe nga mugenzo okupakasa ne byemukolerayo n'empakasa yammwe. Allah nga bw'agamba nti bali kubuuza emali wagipakasa otya ate bwe wamala ogifuna wagisaasaanyiza mu ki ebyo byonna abimanyi bulungi nga mugenzo okupakasa wamaswaakum ate n'ebaka yammwe. Allah amanyi bwe mudde eka mwebaka mutya abamu beebaka yadde ekiruto zokkako okusaala abamu beebaka neeyisha neekuyitako abamu beebaka ekirundo tusala tarawuya. Allah amanyi bulungi n'ebaka yammwe nga bw'amanyi bulungi enkola yammwe ey'emirimu ey'emisana. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti wayaqulu alladhina amanu bagamba abakiriza ekiseera kyatuukanga ng'abakkiriza batulugunyizibwa naye nga bagamba lwaki Katonda tassa tteeka litulagira kulwana nga n'abannanfuusi bali wamu n'abakkiriza nga bagamba bannange abasakkiriza batulugunyiza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tassa aya itulagira kulwana tusobole okubeera nga twerwanako. wayaqulu alladhina amanu abakkiriza bagenda ne bagamba laula nuzilat sura singa batusizayo essura namba فإذا أنزلت سورة نيسورة بتمالو جيسا محكمة غير كريا إن ينجل برونجي بيتواغلا وذكر فيها القتال نتبيرا نتوغر الدمونتي كتساوى يوكروان يتوسي تتاندكو كروان نابتكريزا رأيت الذين في قلوبهم مرض ogenda n'otunuulira abo abalina endwadde mu mitima gyabwe endwadde y'obunnanfuusi luli babadde wamu nga balina abakkiriza nga boogerera wamu nti kale lwaki batulagira kulwana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mala nenzisa essuula essuula eyo ntaddemu okulwana abannanfuusi abalina endwadde y'obunnanfuusi mu mitima gyabwe ogenda okulaba nga bo yanzuruna ilayika batandise okutunuulira nadhara almaghshiyi alayhi min almauti entunula y'omuntu abeera nga aziriseeko olw'okubeera nti azirisa ajali egenda okumulya. Omuntu agenda n'azirika nadda engulu nga ajali egenda okumulya entunula eyo gyatunula batunula abannanfuusi entunula eyo nga balabira ddala nti olutalo olugenda okubateeka mu kufwa. fa awla lahum ekyalisinza obulungi eri abakkiriza kyeki ta'atun wa qawlun ma'ruf فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأولى لهم ekyalisinza obulungi eri abantu abo ta'atun baali badde nga bagonda nnyo nga nabbi aleese etteeka ta'atun baaligonze wa qawlun ma'ruf ne boogera ebigambo nga birungi tebinyiiza mubaka tebinyiiza bakkiriza. فإذا عزم الأمر singa ensonga emala okkakata
فلو صدقوا الله سنغبا كسكتون دا چايوغيدي لكان خيرا لهم چاري بدشرون جيريا بانتوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم أبانغ مسوبيد مwe إن توليتم بمنابانغ مسوبيد يوغوان نغامبانغ تمواغالا كتيكا جهاد موسي مسوبيد أن تفسدوا في الأرض كيندما سونغا مساسانيو بونو نفو موسي منو وتقطعوا أرحامكم مستاندكنو كتلا وينغادا زامwe مسوبيد كوبيرا أنت بمناغانو كروانا مسوبيد كوبيرا مواغالا بونو نفو ويوغابو كلا موسي منو نغادا كوبيرا مزكتلا ملكوكو يونغادا زامwe مسوبيد كوبيرا chimwagala muno kibere munsi أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله abo be bantu katonda be yasaka ekikolimo kye abatayagala kubeera nga bawulira kigambo jihadi mu nsi abatayagala kubeera nga obusiraamu butambula fa asammahum Allah yabaziba amatu tebawulira yadde nga kungulu olabanga abawulira naye amatu ag'omunda maggale wa a'ma absarahum n'amaaso gaabwe ag'omunda Allah subhanahu wa ta'ala yagaziba bamuzibe kuno ku nsi tebawulira era kyobulaba bwe bali babayingidde omuliro bagenda kugamba law kunna nasma'u singa ku nsi twali tuwulira aw na'qilu oba nga tutegeera ma kunna fi ashabi sa'ir tewali yalingidde mu muliro sa'ir amatu gagenda kugguka ku lunaku luli naye nga kakati essaawa eno olabanga abawulira tebawulira olabanga abalaba naye tebalaba mazima أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن abantu abo tebasobodde kwetegereza Qur'an eno nebabeera nga bagira bagirondoola nga balondeera ebirimu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala bakole ebitayagalwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga bikolebwa babireke ebbali nga tebabikoze tebasobola kwetegereza Qur'an eno amnandiki ala qulubin aqfaluha ku mitima gyabwe kuliko ebyaggalawo kuliko ekufulu ezasira emitima gyabwe tebasobola kubeera nga bategeera Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebasobola kwetegereza Qur'ani ne balabira ddala nti si bigambo biyiiye nandiki emitima gyabwe giriko ekufulu ebyagisiba nga tegisobola kugguka kubeera nga gisobola okulaba amazima إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين مزما abantu abo irtaddu abanava mu busiramu ne babeera nga bakyukidde ala adbarihim ku mabega gaabwe ne beekyusiza mu kitinga embazzi oluvannyuma lw'okubeera nti bakkiriza ate ne bava mu bukkiriza ne baddayo mu butakkiriza min baadi ma tabayyana lahumul huda naye nga bamaze okubannyonnyola obuluŋŋamu nti bwe buno ashayitaani sitaani eyo sawwala lahum yebalaze nti ekyo kyebakoze kiri saawasaawa kyebakoze kyekisinga obutuufu wa amla lahum era yebawa essuubi ly'obuwangaazi obungi nti ekyo tofaayo tukyalina ebiseera mu maaso bingi waliyo byokyetaaga okukola bingi nnyo omuntu ayinza okubeera nga asiramuse ate n'ava mu busiraamu n'addayo sitaani neemulaga nti okuddayo kyekisinga obulungi era neemuwa essuubi nti kasita okyali mulamu ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذلك يجوكرا بيتيو بأنهم كروكبانغا قالوا بالغا كنسينغا بوغيرانغا باغامبا للذين كرهوا ما نزل الله nga boogera n'abo Allah subhanahu wa ta'ala beyassaako obusungu bwe abatayagalanga mateeka karihuma nazzala Allah baatamwa Allah byeyassa abasajja abo abaavanga mu busiraamu ne babeera nga baddayo eri abayahudi ne babeera nga baddayo eri abamushirikiina baali nga batamiddwa katonda byeyassa sanutii'ukum fi ba'di al-amr ne bagamba nga batakkiriza tujja kubagonderangako mu nsonga ezimu nga mulwanyisa Muhammadi wallahu ya'lam israrahum Allah amanyi ebyama byabwe bakola bye bakola nga balina abayahudi ate ne bye bakola nga balina mu abimanyi abantu basobola okubeera nga kungulu akulaga kirala ng'ate ne kyakola kirala ng'alina abatakkiriza كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف غلبا غتيا إذا توفتهم الملائكة سنغا ملائكة balibeera nga batuuse essaawa ebajjamu emyoyo y'abantu abo
yadribuna wujuhahum ogenda kubalabanga bamalayika bakuba feesi zaabwe n'obusungu obw'ekitalo olw'ekyo kye baakola wa adbarahum nga babakuba n'emabega waabwe nga babatulugunya nga babasaako ebibonerezo mu feesi zaabwe babakuba empi nga babasaako kibooko emabega mu migongo gyabwe nga babakuba olw'okubeera nti baatamwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa ne babeera nga baagala okolagana n'abali agala okugjawo obusiraamu abalabe b'obusiraamu nga kungulu batulaga nti basiraamu naye munda nga basekeetirira obusiraamu. Allah agambye ebyama byammwe mbimanyi naye mulinde essaawa y'okufa. Bamalayika bajja kubakuba mu feesi zaabwe empi, bamalayika bajja kubakuba emigongo gyabwe embooko. Allah subhanahu wa ta'ala agambye ekifaananyi kigenda kuba kibi nnyo omuntu yali badde nga asaba Allah afe nga musiraamu. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Wati Allah subhanahu wa ta'ala alibatuusa kubonerezebwa okw'ekika ekyo. Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allahu, baagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekako obusungu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala bye yassaako obusungu bwe ng'okulya ebisiyaga, ng'okukola ebikolwa by'obwenzi, ng'okubeera ng'abantu banywanga emyenge nga bo balaba nti kyekyalinga ekirungi ku nsokkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bagenda kufa mu ngeri embi ng'eyo okubeera nga baagobereranga ebiriko obusungu bwe. Wakarihu ne batamirwa ddala ridwaanahu awali Katonda by'ayagala by'asiima. Allah subhanahu wa ta'ala bye yabasiimira okubeera nga babikola, yabasiimira okuwasa ne basiima bwenzi, yabasiimira okubeera n'abakyala ne basiima ebisiyaga, n'abasiimira okubeera nga basoma Qur'an ne babeera nga babivaako basoma bukedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba karihu ridwaanahu, baatamwa Allah subhanahu wa ta'ala bye yabasiimira. Fa ahbata a'malahum, emirimu gyabwe egyali emirungi n'agisazaamu ne batuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bali kuloosa. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ناندي كبروزا على بين متما جامو برود بوب النفوسي لن يخرج الله أضغانهم. ti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kufulumya nayo lesa obunanfuusi bwabwe engeri gye balina emitima emibi gye balina ku busiraamu tasobola kubeera ng'agyolesa abakkiriza n'abaswaza mu maaso g'abakkiriza ne babategeera nabaga nti oyo munnanfuusi Allah takisobola. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء السنغات والي تواغدي Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we la arainakahum, twali badde tubakulaga nti oyo munnanfuusi n'oyo munnanfuusi. Bala arabtahum, wali badde bategeera bulungi era ojja kubategeera bisiimahum, ojja kubategeera balina obubonero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabutulaga n'agamba ayatul munafiqu thalathan, obubonero bw'omunnanfuusi mumulabiranga ku busatu. Idha haddatha kadhaba, bw'abalimba nti nja kubakolera kino abalimba. Wa idha wa'ada akhlafa, bw'abeera ng'alaganyisiza yawukana n'endagaano. Wa idha utumina khana, bw'abanga abeera yeesigiddwa kumpanya. Ebyo byonna bw'ogenda okubigatta ebisatu obisanga mu bannabyabufuzi nga bazze okubeera nga basaba obululu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tusinga twali twagala twabali bakulaze naye situjja kubakulaga olw'ensonga omuoba endala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amulekerawo chansi gyojja kubategeereranga bisiimahum ku bubonero bwabwe, era n'obubonero obwo nabiyuna Muhammad n'abutunyonyolanga hadisi bw'ogiwulidde egamba wala ta'rifannahum, era ojja kubategeeranga fi lahni alqawli, mu ngeri gye banaakyusangamu ebigambo byabwe. Omuntu ayinza okubeera ng'omutegeera nti ebigambo byayogedde tali siriyasi, n'abeera ng'akugambye nno kati ngaffe abasiraamu nga bw'otulaba bwe twasigalira emabega, ngaffe abasiraamu, n'abeera ng'avvoola eddoboozi erikulagira ddala nti awagira abatali basiraamu okusinga bw'abeera ng'awagira abasiraamu. Enjogera z'ayogera zijerega obusiraamu okusinga bw'abeera nga abuwa sapooti. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ojja kubategeera nga bannanfuusi mu nkyusakyusa y'ebigambo byabwe nga babyogera bigwa olubege. Wallahu ya'lamu, Allah amanyi a'maalakum, emirimu gyammwe gyonna, amanyi buli kyemukola nti ekyo kikyamu, amanyi kyemukola nti ekyo kituufu. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna abimanyi. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walanabluwannakum, tujja kubagezesa ebigezo byaffe nga bingi, hatta na'lama, twagala tulabe
almujahidina minkum abanabeera nga bali siriyasi mummwe nga basazeewo okulwanira mu kkubo lya Allah wasabirina n'abanabeera nga bagumiikiriza tujja bategeera wanabluwa akhbarakum ate Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubagezesa mu bigambo byemwogera tujja kwolesa eri abantu ebigambo byammwe byemwogera babirabe babeera abajulizi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wakuli imalu bagamba abantu bakole fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun abakkiriza ne Allah bajja kulaba emirimu gyammwe bagiweeko obujulizi mujja kwogera abakkiriza bajja kubeera wanabluwa akhbarakum enjogera yammwe Allah subhanahu wa ta'ala ajja jjolesa eri abakkiriza bagirabe enjogera yammwe ajja jjolesa eri abantu abatali bakkiriza bagitegeere nti yayogedde si musiraamu oba musiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba nja kubateekako ebigezo byange sobole okulaba abantu abamalirivu sobole okulaba abantu abagumiikiriza sobole okulaba abantu aboogera amazima. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا مزما بتكريزا وصدوا عن سبيل الله نبابيرanga baziza abantu kubeeranga bagoberere ekkubo lya Allah ne balikolerera okubeeranga batya baagala kukyamya bukyamyi busiraamu bateeka misampu mu kkubo lya Allah washaqqu rasula ne babeeranga bejja ku mubaka byasomesa si bye bakola embadi matabayana lahumul huda naye ng'amazima gennyini bamaze obunnyonnyofu we buli okubeeranga babutegeera la yadurru llaha shay'an tebalina kye bajja kosa Allah wasayuhbitu a'malahum emirimu gyabwe agenda kugisazaamu gye bali babakoze emirungi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وبكرزا أطيعوا الله مكوندر الله وأطيعوا الرسول مكوندر مبكا ولا تبطلوا أعمالكم تمجزاكو كونو نمري مجمع kubaji jakono ne kasinga munajemera mubaka ebirungi bimukoze bijjakfa singa munajemera Allah ebirungi bimukoze nabyo bijja kubeeranga Allah bisazamu. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا مزنا بتكريزا وصدوا عن سبيل الله نبابيرanga bazisa baralo kubeeranga babeera bakwate ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu ثم oluvannyuma maatu ne bafiira ku mbeera eyo nga tebeenyeza wahum nga nabo bafudde kufaaru bakafiiri abannamaddala omuntu alifa ng'afiiridde ku bukafiiri omuntu alifa nga teyeenenyeza mbeera gy'abaddemu falan yaghfira Allahu lahum Allah abantu ab'ekika ekyo si mweteefuteefu kubeera nti abasonyiwa. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا تمنيوما nga nemwenafuya wataduru ila silimi ne mugamba omulabe wammwe nti muwanise mugende mukkaanye naye muleke okulwana wa antumul a'launa mukimanye nti bulijjo mmwe muli waggulu kubanga Allah alwanira ku sayidi yammwe wallahu ma'akum Allah abeera nammwe walan yatirakum a'malakum tajja kusaza mu mpeera za mirimu gyammwe wadde okubeera nti akendeezaako buli muntu ajja musasula museera nga tamukendeezeza ku ekyo kyabadde asuubira okujjako okusanga ng'ayongedde ku ekyo kyabadde asuubira okufuna. Allah atugaana okubeera nti tusalendenga twewaayo eri abalabe baffe ne tuwanika nga situnnaba kubeera nga tulwanagana n'abalabe baffe tetwewangayo eri omulabe kubanga ffe ab'amaanyi kubanga Allah alwanira ku sayidi yaffe ate bwe tuba tufudde oba nga tuwangadde empeera z'emirimu gyaffe gye tusuubira okufuna mu jihaadi gye tuba tulwanye Allah tagenda kendeezaako agenda tuwa musera. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا مزما بلام بوانسين وبوياغالو butegeere nti laibun bulinga muzannyo tuzannya buzannyi wala hawon bintu byakulya bulamu kwegayaaza wa in tu'minu naye bwe munaaba musazeewo okubeera abakkiriza mmwe temujja kuviiramu awo watattakuuna mubeera nga mutidde Allah subhanahu wa ta'ala tajja kubeera nga abasuula ettayo yutikum ajja kubawa ujurakum empeera zammwe wala yasalukum amwalakum Allah subhanahu wa ta'ala
si mweteefuteefu kubeera nga buli ssaawa abasaba emmaali yammwe. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم yasalkumuha singa Allah akigezaako n'abeera nga abapeekalunye nga buli ssaawa ayagala mumuwe emmaali fayuhifakum n'abeera nga tabaweeza tabukhalu mujja kkoowa kubanga mujja kkodowala omwoyo gw'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yagukolanga buli lw'ogupeeka ekintu n'obeera nga tuguwummuzza gukoowa ne gubeera ng'ekintu ekyo bukitamwa ne Allah subhanahu wa ta'ala taliredde kubeera nti buli ssaawa buli mulimu abagamba muguteekemu ssente kubanga akimanyi nti singa abapeeka n'ababeeba essaawa ejja kutuuka mubeere nga mukodowola wayukhrija ate abeere ng'afulumya adghanakum enziro yammwe ebadde munda nga mugikwese olw'okubeera nti mwekyayi temwagala kuwaayo mujja kutuuka ekiseera mutandika okufulumya ensaala yammwe mutandika okufulumya enziro yammwe ebadde mu mutima mutandika okujoleka nga mwerwanako olw'obutayagala kubeera nga babapeeka ssente. Omuntu yenna Allah yamukola nga ayagala kufuna bufunyi so si kuwaayo naye bwe buli lw'omutulugunya akyawa okuwaayo n'atuuka n'okubeera nga ayoleka ekyo kyabadde akwese mu mutima gwe. Era kiyinza okukigalageranya nti singa omuntu buli lunaku omusaba asobola okuvaamu ekigambo ekiri kuyimiriza kuva ku lunaku olw'otaddayo kumusaba Allah kyatya nti sajja kubeera nga abatulugunya nga abapeeka ssente kuba mujja kutuuka okwoleka ebyo mubadde musirikidde mu nda zammwe. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم هؤلاء يمwe bebabo tud'auna abakoolebwa litunfiqu fi sabilillah naye muweeyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tabagamba nti buli kimu muweeyo wabula abakoowola nga kyabakoowoleramu mu kuwaayo kyasinga okwagala mubeere nga muwaayo muwengayooko mu kkubo lya Allah nga mugenda okulwana mugule ebyokulwanyisa mugule ensolo kwe munaatambulira mugule ebiso mugule obusaale ekintu ekikwatagana n'okuwaayo fi sabilillah mu kkubo lya Allah libeere nga litambula ligenda mu maaso awajja kubasaba era abapeeke fi sabilillah. Faminkum naye kizuuse nti mumwe mulimu yadde nga tubasabye okuwaayo mu kkubo lya Allah kizuuse nga mulimu man yabkhalu abo abakodowalira ddala nga tayagala kumunyegako ku ssente ye ng'awulira nti ssente ye bwe bulamu bwe akuŋŋaanya atuuma ng'ateeka mu ki so ng'atamanyi nti azikuŋŋaanyiza basika. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bajja kujja muno mu nsi nga tolina kyotutte ate ssente ng'ozikuŋŋaanyiza mu halaali ne haram ate ozirekera abaliwo nga balamu bo bazibeere nga bazeyagaliramu bo bali halaali naye nga gwe bagenda kukubalako ebyo bye wakuŋŋaanya. Allah agamba nti mbagamba muweeyo mu kkubo lya Allah faminkum man yabkhalu mumwe nzuddemu abantu abakodowala waman yabkhal naye omuntu akodowala okuwaayo mu kkubo lya Allah فإنما يبخل عن نفسه أباكد والدم يبوي والله الغني الله مكغتين بيتافو جتلي وأنتم الفقراء مبابا بيتاغا جاري وإن تتولون يبمني السوريا يبغامبا يستبدل قوما غيركم أجاكم وانساموا أبانتوا أبرادا أبدو مغاغو فوكو مافو أتابدو مافو فوكو مغاغا تكولي بيتواغلا ثم لا يكونوا أمثالكم أبتابتنا لي تاتي بجاكو بفاننا بجاكو بيرانغا بيتواغلا بيباكولا أتم ويتو بجيو وبيرينغا مغينا مبيريندلا بنا مبالي يبابدمو atubantu bateeke mu mwe gye mulina gye mubaddemu Allah subhanahu wa ta'ala ekyakisobola bulungi.